akakiiko k'ebyo akakiiko k'ebyokulonda katuwandiikidde ne katuyita ng'ebibiina ebyobufuzi mu ggwanga muno naye era n'abakiikirira aba presidential candidates era tusobodde okubeerawo olwaleero mu nsonga akakiiko ze koogeddeko esookera ddala ebadde yakututegeeza okutegeeza eggwanga nti okulonda kwa president ne ba MPs kujja kubaawo ennaku z'omwezi nga 15 omwezi gwa January mu 2026. Kyenjagala okusuubira nti for now ekyali work in progress olw'okuba electoral commission eze etuwa roadmap naye roadmap eyo bagikyusiza emirundi mingi, so mu planninga kwaffe tujja kukolera ku eyo naye tetujja kuba surprised nga bagikyusiza naye katugira tukolera ku eyo. Nkola wano nze wano nga representative wa candidate wa Museveni owa NRM. Ku kino olunaku batuwadde olunaku lw'okulonda lujja kubeera 15 January ate mateeka gagamba kampeyini tezirina kusukka mu kampeyini ziba zikomekereza ennaku 2 oba essaawa 48 tezinabeerawo. So twali bakumaliriza kampeyini zaffe nga 12 n'eraala ey'ekololo kati tugenda kukyusaamu tumalirize nga 13 n'eraala ey'ekololo. Ku register ku lunaku olw'okwewandiisa buli candidate bamuwa kopi ya register mu electronic kati ero kyetugenderako naye kati bagambye register bakyagikilininga up bakyagirongoosa oba bamaze ne batuwa empya era tujja kugendera ku eyo naye kati mu kiseera kino tugenda n'eyo gye baatuweereza kubanga yeeriwo. Moses Byaruhanga Banyabo Ojo Bill Augustine ly'erinnya lyange, nze ndi wa FDC ate nga nkiikiridde candidate Nathan Nandala Mafabi president wa Uganda addako. Ensonga nnyingi nnyo mwami Byabakama zaayogeddeko naye nga asinze kuteeka ssira ku nsonga ya register nti tenabeera redde. Era ekyo ekintu ffe ng'aba FDC twakitunuulira ne tukyetegereza nga register gye baatuwa president gye yakozesa nga bamaze okunominatinga register eyo twagenze ne tugitunuulira nga mulimu ebituli bingi nnyo kuba engaba gye baagigabamu nga buli polling station gye batuwa ne twagenze okubala ennamba ya polling stations ze baatugamba n'ezo eziri mu bitundu byawukana ne bibaatuwa nga tukizuula nti mu parish emu mulimu polling stations nga 8 naye ng'ate mu kukodinga bakukodingira emu 2 nebanga emisinga ne 3 ne bagenda kunnya kati eyo 2 ne 3 kitegeeza gye bagenda okozesa wali nga babba akalulu. Era tutandikiddewo okuba omulanga eri abantu bakitegeere tuwaliwo ekigenda mu maaso mu register mwennyini ne electoral commission. Ensonga ey'okubiri ku register kwennyini twakizudde nti registration ez'aba unions abaagala okukiikirira ba councillors ku zi district registration ya unions ekyagendera ddala mu maaso ate nga abantu baamala okwewandiisa emyezi ng'ebiri emabega. Ekintu ekyo kiraga bulazi mu lwatu nti NRM gye bali mu kwagaliza okufuna obuwanguzi obw'aba councillors ababa workers kuba omuntu yenna akiikirira ba workers ateekeddwa kuba nga ali mu union oba mu non-unionized members. Olwaleero we tuba tukyawandiisa unions gwe olina buyinza ki obugenda mu electoral commission nga oli wa opposition okuteekayo union empya okuggyako wa NRM. Era tulowooza nti electoral commission eteekeddwa okuvaayo ennyonnyole ensonga eyo lwaki unions bakyaziwandiisa nga nominations zaggwadda kumpi mwezi gumu n'ekitundu emaka okukyusaamu ku register nti kyamugisa nti tukifunye no the register was what given on the register nti leero batugambye nti register yaffe tenaba ready naye nti bagenda kugimaliriza mu mwezi guno. Nze ngamba nti ekintu kya register kiri critical nnyo, kye kintu kimu
ekya electoral commission kiyandibadde ng'ekola n'obuvunaanyizibwa n'okwegendereza kwonna okwetaagisa because kano akalulu kabeesingirwa kwoyo ali mu register. So credible register kyandibadde nti electoral commission singa yagituwadda n'egimaliriza eri final because bwetwanominating kati kuva nga tunominatinze zino weeks 3 nekakati tunafuna final register. So tusaba nti electoral commission mu bintu byonna byekola kuluko ebyerina teeka kwessira especially ebyo biri ku ntiko ya program eno ey'obululu. So tugamba nti ekyetugambye ekituukirize mu bwangu ddala nti terina kulwawo because register kyekintu kimu ekyerina kubanga kikoleddwa because kati labayo juzi kuluko bubagambye nti tibali mu register kati bo babeesingira ku ki abo ab'obukedde okubajjamu okugamba tibali mu register nga tebanatuweereza final register. So nobanga balina reason entuufu oba si ntuufu ffe nga bannayuganda twandibadde nga tubeesingira ku final ekintu ekiri final ekya register. So twetaaga final register mu mangu ddala nti ffe nga bannayuganda ne bakandidate. Thank you. I'm Bruce Muhanji, the official candidate of Mr. Kasibante Robert of the National Peasants Party. I'm glad that the chairman had us here to give us a brief and progress of the electoral campaigns of the presidents of the candidates on the presidential seat and give highlights and guidelines on the campaigns and elections of the parliamentary candidates which are starting tomorrow.